Mujja baliko jonna gye mutussako engalo mikwano gyange gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mmwe bafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze kisagumye emitima abako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nassolo ge gange butereevu mba ntuuse n'amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media. Agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'ago amawulire agakwata ku bankuba kyeyo. Ekyankusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde tojja kubeera ng'ate munnange wejjusa yes. Naye ng'amawulire agakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate still gatambula ge ga Don Asiya. Waliwo omukyala we eyavuddeyo awo n'atugirayo obwino yenna munnange akwata ku Don Asiya na biki ate byabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ate akola mu ggwanga erya Saudi Arabia. Webibanga ddala bituufu mu ebyo nga mwe muli okubeera ng'ate atunda abaana bannayuganda mu buddu, kwegamba n'abatundira ddala obutadda, kwegamba abaana n'abatunda ne bataddira ddala ne bannaabwe ne bataddamu ate kubeera nga babawuliza. Kwegamba yatubulidde bingi ddala mwe muli okwetunda n'ebirala. Ekituufu kiri nti ebintu ebyo sibirinaako mitwe n'amagulu, sibirinaako bujulizi bwonna, wabula ngenda kuba mbikuteerawo waneeno naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate obiwulira. Kyemanyi mu bafollowers baffe waneeno mulimu aba Don Asiya, oba muyinza okubaamu oba oliawo abamanyi Don Asiya na biki byabadde akola mu Saudi Arabia. Osobola okuvaayo mu comment section no commentinga ku mukyalo ono byagenda maaso n'okubeera ng'ate ayogerako n'otubulira oba ddala bituufu oba amukonjera amuwaayiriza. Naye nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala. Ffe Don Asiya tubadde tumumanyi ng'omuntu atolosa bakadaama, wabula omukyalo n'avuddeyo n'atugamba nti ate munnange okubira abantu bano ng'oli mu buzibu weetaaga buyambi, n'ate munnange nabo ne bakutikako omugugu omulala ogwa ssente empitirivu ng'olina okuguma okole osobole oweza ssente ezo ate basobole okubeera nga munnange bakutolosa. So si byangu n'akamu n'akeddagala, ngenda kuba nkulekerako obutambi buno. Safina naye waavuddeyo tumumanyi oyo bulungi tiktoka, avuddeyo ate naye bw'atyo n'atutegeeza nga Don Asiya bw'agenda maaso n'okubeera ng'ate amunoonya, era naye munnaye n'amulayirira nti nga tannaba kubeera ng'ate yeetondera abaana ssaako ate ne bbaawe eyisa munnange mbu ye tali musonyiwa. Era tubadde tuli awo ne Godfather naye n'avaayo n'abakati byayogerako ku nsonga ezo. Kati no mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako obutambi buno essaawa eno yennyini. Kyenkusaba kimu bwekkaanye comment yo ogiteekeko wansi awo ate mu comment section. Subscribing agwata n'abateekako akadde, likinga video eno osobola okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now, toseetuka. Toddamu kulimba bantu na gudi nti nno naleka sente mu nnyumba. Kankubuuze, Muhammad n'okutikira engoye zo yakuyamba kinene nnyo. Baana bangi nnyo be bakutte wane Jidda, ebintu byabwe byonna nga baabireka. Okiwulira, wali musiru okuleka sente mu nnyumba? Wali musiru? Wagamba waziba n'ennyumba oteeka ezitali zizo. N'anaakuyamba talina bwagenda kuyamba kuba otambulira mu bulimba byogera tobitegeera. Ngamboni ne byayogera tabitegeera. Leka kulimba. Ate kankubuleko Asiya, nakusooka Saudi omumanyi, nkumanyi bulungi nnyo. Kirizagaana emirimu gy'ekiyumba bwe gibula tukola mulimo ki Asiya? Njagala oyogera amazima, manyi ojja gweyogerera. Emirimu gy'ekiyumba bwe gibula tukola mulimo ki Asiya? Walinga tokyatinga ng'abasajja tibakukalakata? Nange bwebambula nga bankalakata kiriko sitaani. Ate Asiya aleme kuddamu balimba nti yafumbirwa Muhammad. Balina certificate yabo bandibadde bamukwata nga mufumbo ali mu mazima amatongole, oba byali byakimpatiira biri byalinga bikujjuko ng'ayagala kweraga. Tibalina yadde certificate neegi neemu naliwo. Asiya nagudi nkubuulira amazima, ffe tuyambye abaana abazzeeyo Uganda nga babakwata ne tubafulira naka capital kasaaka abagwe Jidda wali wasobola okudduukirira. Wayeteeka ku ddaala ly'otali noweerinyisa eddaala eritakusaana. Ke kaseera bwe budde biwasuubiza Muhammad ng'omutolosa, ke kaseera abifunemu. Kuba nawe wamujja mu kampuni ye, kampuni z'ofiirizza abaana manya 17. Ke kaseera kampuni zaakaba nawe woloma. Wasekerera wano omufu waffe ng'afudde kapeesa n'okuba ebbeekulo n'oseka. Ke kaseera g'oli mukaabira ssente neweerabira ekyakuze Uganda zaali mpisa zombi. Nja kuwomanyi nti olina abantu abaali basirikira ebyama byo nga tumanyi nti ogenze Uganda ogenda kwekomako ate bw'otandise okulumba. Asiya abaana bangi bajja kujjayo bwino.
teri muntu ayagaliza muntu komera. Asiya singa abana b'ejjida baasitula enkuli ne bakuteekako bwino Asiya tuwandikudde mu komera. Naye ekibi abaana baasirikira ebyamabyo ate bw'otadde ku media bw'ovuma okiwulira bw'otadde ku mukutu bw'ovuma gwe kennyini gw'obadde ojjanga wano ku mutimbagano nga weeyanika nga bw'otolosa abaana okiwulira mu bumenyi bw'amateeka kiri mu bumenyi bw'amateeka ekyo nakyo kyennyini kikukwasa. Abantu abakolera ku embassy eye Saudi Arabia ejjidda gye bali babadde nga bakumanyi okiwulira nga bakunoonyerezako ng'osenguka buli wamu okiwulira bw'omanya nti abo bakukumidde amasimu togategera nga ova ogenda walala weetereeze omusango tiguvunda obujulizi bwe buvaayo omusango gwongera kuttuka. Sinoonya content ngenda kudda ku byange singa ono nnumba nze Asiya nkubuulira kagube musango gwa Uganda gujja kuttuka. Sisulangako naawe siberangako neibawo tonsuzangako sikusuzangako okiwulira naye nze omuntu ogu eyali akuyiseeko nenkubuulirira ng'omuntu nenkugamba ABCD kino na kino kiwulikika mu matu g'abantu. Lwaki tokikomya? Abaana bo twala mu biyumba nga tibadda balagawa nga abaana bonna bakyogerako bannaabwe bagenda tebakoma mwezi gugwawo gumu 2-3 mwaka tibakomawo okiwulira nga ate kimanyiddwa ti mu Saudi mulimu abaddu nga te abasaudi baba pikinga ngawe ewuwo okiwulira ndi mutolosi nandi mulopyewa bwe ngenda ku polisi okukuba okuteekayo omusango nange gwagamba nti nsobola okuba nga nonya content no bulijjo nkola byange naye Saudi Arabia nze sisobola genda ku polisi kulopa mubbi nange baba bagenda kunkwata kuba ndi bumenyi bw'amateeka okiwulira. Saudi Arabia fenna abali ebweru tuli bumenyi bw'amateeka okiwulira twali tumanyi nti Don Asiya kagenze Uganda agenda kwekomako naye abantu abagezangako omulaga ekituufu fe bazzeeko batandise okusiiga enziro fenna twali tusobola okuvaayo wali baamukwatira naye twakireka kizikire era nga tumanyi nti naye agenda kusirika naye ate bw'alekerera ensobi ze ziyakola n'atandika okudda kufa tumetta enziro n'atandika okumetta ku bavubuka enziro naffe tuli batufu tuveeyo tulage obwereere bwe kuba naffe twasirika obwedda alemeddwa tukyali muntu alina obwongo asobola okuwuliriza ebigambo bya Asiya kuba byayogera tibikwatagana banaatera okutwala ebutabika olw'ensonga wagamba wazimbe kalina ku mazzi teriyo ennyumba z'olaga sizizo oli mukazigo okiwulira toyina kiddako Uganda abantu abandikuwadde emirimu obazeeko obavumi ejjidda twandikukwatidde akabo ne tukusondera buli omu amukosa okiwulira gwe atewumuzaako okiwulira Don Asiya gwe naguddi eyayita Don nga ate toli Don wandibadde lukyolo ŋŋanze kubanze ndi mwavu siri Don okiwulira naye wagana okwekontrolinga gwe kennyini busiru bwana butumbaavu ku ssaawa zino bwe bukuwolomya kwesomera mu byotali ku ssaawa zino ani anaayamba Don teri agenda kuyamba Don wayeteeka ku ddala lyotali oli mukuwayiriza Edi olw'okubanga wamukwana n'akugaana yali anaakutwalawo ng'oli ekintu ky'oba osooka okujja mu kamwako jjamu omuntu gwe bayita Edi okiwulira gwe kennyini wakwana Edi n'akugaana nga tonolowooza nakutolosa Muhammadi oyo Muhammadi wamuliiranga akyali mu kampuni ye okiwulira n'omubaliramu ajja ebweru mugenda kutolosa abaana ogenda mugulira emmotoka enejjanga abaana ebweru Asiya wali onunuddeko omwana omulwadde nga tosose mubaliramu nti ssente nakibagamba ku emabega okutolosa omwana wano business okiwulira business teri muyavaayo okiwulira omwana bw'aba talina ssente tavaayo saagala mbalinde nti omwana omuyavaayo okiwulira naye Asiya weesibye ku Edi omusajja okugaana si lutalo yali takwagala oli nkanga ŋŋanze oli nalukadde ŋŋanze ate oli malaaya ŋŋanze Don Asiya tolina kyosobola kwogera kinjigula ttama toyina ebyo byonna byowegera baabiwulirawulira dda naye abantu babadde tebamanyi nti wali otunda bannayuganda banno ng'obaguza abaana abaddu gye babakuŋŋaanyiriza gwe kennyini Asiya watundanga abaana n'obaguza abagula abaddu abaana abatundibwa mwene ensi nga batundibwa nga baddu Asiya omwana gwe bakuwangako ssente nnyingi oyo teyaddangamu kulabika
Asiya omwana yafiira ewuwo maiti wagiteekawa. Maiti wagiteekawa. Ebyokugamba omuntu nti malaaya nti biki ekyo kya bulijjo okyogera kuba naawe ke kalimoko. Kabe kasinge bwe busete bw'okaabira naye njagala omanye nti bwe bibanga bitundu bya kyama byakosala. Oli mukazigo gumira akazigo ate ogenda kwegayirira Muhammad akuddire kuba toyina kiddako. Asiya abaana abakuwaga bakumidiya kuno si baana b'ejjidda. Abaana abakuwaga baali bakulabira mu bitaala ng'otaddeko ebitaala okola TikTok n'ofuna emikwano naye nga tebakumanyi kiki wali okola ejjiddaawo. Asiya buli muntu alina omwana nga yabulire Saudi Arabia nga taliko mayitire bwino n'obukakafu. Asiya wali totunda bannayuganda banno, wali totunda bannayuganda banno abagenda mu buddu. Gwe kennyini Asiya ng'otunda bannayuganda banno abagenda mu buddu. Asiya abaana b'ejjidda bakukyayira ki? Asiya nze kennyini nakuyita n'enkutuuzaako ewange aisalaama nojja n'enkutuuza nze kennyini nga nkutangaaza ekintu ky'oli mu kukola nti kya bulabe. Nze kennyini nakuyita aisalaama n'enkutuuza nze kennyini nakuyita n'enkutangaaza kabe kasine Muhammad. Asiya ngamboni Asiya wawade oyagala kujja mu nsi ya Bahrain eri wano kumpi ate eyo yo akalimo kaffe nga bw'okategeera kakola bukwaku kakyere okiwulira oyingire Saudi nkusesa tuwandi gimazemu yadde omwezi n'ogu nga tonadda kyaddondo kubanga tosobola kwewummuza okitegeera wagaana okwewummuza. Ovumyevumye abaana b'e Uganda, ovumyevumye abaana abandi kuyambye, ovumyevumye buli kimu. Ani agenda okusondera akabbo kubanga twali twagulawo system buli afuna ekizibu nga tumuyamba. Ningezaako buli kimu kyonna okutangaza. Yenze ndowooza omukazi ogu eyali akutuuzizzaako ndi ogu eyali akuyiseeko n'enkutuuza mu buli kintu kyonna kiwa. Asiya tokyalina kyoyogera abantu kibagenda kukkiriza kubanga wayita wandikomye wandisoose noweesonyiwa media n'okola emikwano e Uganda. Wafuma ab'e Uganda toyinaayo akwagala, ab'okukyeyo teri akwagala, ejjidda gye wawangaliranga teri yali akwagala. Okiwulira Asiya ojjukira olunaku lwe twali mu lumbe gwe twali tugenda kukubattula naye nga twali tugenda kukubira ki kajanja nakutema eggulanga by'otalinaako omutwe n'amagulu. Edi gwoliko gwosala ebigambo nti yaliko kupangira bantu banja baali bakukoowa wabula nga bakwagaliza kyaddondo. Okiwulira mumwago guno gwe gwakuleeteza okudda ekyaddondo. Walekerera ebintu byo bikola mu nkukutu kubanga bya bumenyi bw'amateeka wayagala obuteeke mu kyangaala ate lema kulimba abantu nti obadde olina abaana manya 10 mbameka nga bali luddawa fe twatukako ku location yo emabega w'eddwaliro nga tuzze kubattula. Leka kulimba nsi gwolinga weekwanira abasajja okalya ddakaddadda okaabira ssente kampuni ziwatolosangamu abaana mbuuza zo olowooza zo tizaafiirwa anseriwa. Bw'oba omanyi nti kampuni yateekamu omwana okumugya e Uganda nemuleeta Saudi Arabia mu mwezi gumu ebiri omwana n'omugjayo ke kaseera okalya ddakaddadda toddamu tuolobera ate toddamu kusiiga abantu nziro ngamba gwe nagudi toddamu kusiiga abantu nziro gwe weekwaniranga Edi n'akugaana kaseera kano omumette enziro guwatolosa Muhammad n'omusuubiza emmotoka ku kaseera kano okaabira biwaleka. Mbuuza byali bizibu byo gwali mu mwago bwe gwakuddise Saudi Arabia bwe gwakuddise Uganda manya nti oli kyaddondo ogenze Uganda oganyi okukola emikwano e Uganda otandise kufuma abantu b'e Uganda osuubira ki? Mwasuze mutya muli mutya eno video njigolera mugagga wa kuno noonya mu bizibu mukwano mu bugagga bwo mu bitiibwa byo nze Saafina sikulinaako kakwate. Ekyokubiri bw'oba oyagala okunsisinkana olina okukwata kye wakola okwata ebifaananyi by'abaana bange obiteeke mu vidiyo yo obize ku peegi yo ng'obyetondera nga weetondera mu kulwiso olyoka olinnye mu maka ga Isa tolooza nti ali mu bupangisa. Okitegeera mukwano nti ogenda musanga ku muzigo ng'avuddewo abeerawo eva ewaka
kubanga yeekozesa wayagalira wakola. So mukwana eno video ya Don Asiya oba oyagala okusisinkana mukyala isanze kulinaako buzibu nakugamba wabula kye wakola okuvuma abaana bange n'omwami wange nga tabeera ku media. Mukwana ago walinnya mugamaje nzo okwogera nawe sigaana era ekyo okimanyi njogera nawe naye ekyo kindi ku mutima. Don Asiya kakana ensibu etyo bakudipotinga kyaggwa. Bino byolimu ebyokweswaza n'akaana akato simanya kabbaako simanya weeswaza oyo mwana ali omutira future yali alina kukubba kuba egyo emyaka ku muntu nga ggwe alwanyisa obukadde yali tena kyayinza kufunako okuggyako okukubba. Ekyo kiri obvious. Ogenda olwanisa okulaba ntova mu mawulire n'otuuka n'oleeta bisitoore ebikukuba ne bikunnyika. Naye amawulire go gabeerawo gamala ne gavaawo. Uno mwana yalinga avuma Muhammad sima bali bamuyitani yali yayita Aisha yali yavuma Muhammad nabagamba muweeye emyezi ng'ebiri mujja kumunoonya nga temukyamulaba nga n'ensi emufundiridde. Kati aliruddawo oyo omwana aliruddawa. So kalina ebyokola ebyokweswaza n'olaba following yo ng'erinnye dwe biri kituufu naye tobifunamu biriwo okukeneka bukenesi. Kakkana tula wansi yita Badija Kigozi yita Bafidi tula wansi obeebuuzeeko babuuze bannaye mwakikola mutya okusigala mu mawulire nga muli Uganda nga bwe muyingiza akasente. Nze nsasuza omuntu yenna ajja okunkolako consultation ku bintu ebityo naye sijja kusasuza jangu nkumentalinge jangu nkuyambeko okitegeera. Naye ebyo byolimu ebya doyidoyi sigwosoosa abantu bagwa. Ba Maria Tale bagwa, ba Emplorando bagwa, ba Jeniero bagwa, ba Irena Mbiro bagwa, ba Dizaru Zinda bagwa. Stoina nnyo kyotunda kikumisa mawulire. Okyalina attraction of attention okuva eri abantu. Wali badde okozesaako ka attraction n'obaako ki business kyoyisaawo. Naye kitali ekyo ogenda kusabiriza. Ze nakugamba bajja kudeportinga n'ompakanya. Bakudeportinga. Naye okugamba bw'okomawo wano e Uganda. Ensi egenda kukyuka n'owakana ensi yakyuka. Kati nkugamba ojja kusabiriza saagala owakane okutaasa okusabiriza okyalina omukisa noonya kyokola mu budde. Biri ebya Doni byaggwa abantu bakumanyi nga Doni ng'oli Saudi. Naye wakomawo e Uganda n'okozesa mbusima milioni 68 munoozi w'omuntu mbusima n'akupangisiza ennyumba myezi 4 n'akuteramu akativi ne firiji. Ebyo tebabinyumya. Milioni 68 embaali zigula ennyumba eri mu kikomera ng'eri self contained ng'erina na buli kimu. Eshegera. Kati waba akubba ebyo byaggwa abantu bangi bababbye. Gwe no bakubbye olina bulungiko okyasobola okwogera mu bantu. Eyo musimanya wetta tebina gwe bigenda kutiisa ojja kumala kwetta tusooke tukkirize nti wesse. Naye sookodde obwongo okomawo dengulu wetegeerere dengulu. Ze nkubuulira.